Haleluya, haleluya. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo. Weewaawo olunyiriri olw'olunaku ekyawandiikibwa kyaffe kivudde mu Matayo essuula ey'ekumi olunyiriri olw'28. Lugambye lutya paka ku lwasatu. Lugambye lutya: mujje gye ndi mmwe mwenna abakooye era abazitoowereddwa, nange n'abawummuza. Ani ayogera ebigambo ebyo? Ye Yesu Kristo. Yesu Kristo atugamba ffenna nti tujje gy'ali ffe ffenna abakooye abakooye era abazitoowereddwa, naye anaatuwummuza. Weewaawo mujjukire nti Yesu Kristo kye kiwummulo kyaffe. Awatali Yesu Kristo tetulina kiwummulo kirala. Katonda waffe oyo wa kisa era wakwagala, kyova olaba nga yateekawo enteekateeka ennungi, bw'atyo n'akkiriza omwana we omu yekka okujja okufa ku lwaffe aboonoonyi. Mazima nze naawe, muganda wange naawe mwannyinaze, twali tetusaanidde mu maaso ga Katonda, naye okuyita mu Yesu Kristo bwe tutyo n'atusaanyiza okuyitibwa abaana ba Katonda. Kyova olaba nga atuyita ffenna abakooye era abazitoowereddwa n'ebibi, tugende anaatuwummuza. Weewaawo twayonoona okuviira ddala ku lubereberye, era tulaba nti ekibi ekyo bajjajjaffe Adamu ne Eva kye baakola, bwe kityo naffe kyatutwaliramu ne twekanganga tetuyina ngeri yonna gye tukivaamu. Naye ate Katonda n'abeera wa kisa, n'atuwa omwana we Yesu Kristo. Era kyova olaba nga mu 2 Corinthians chapter 5 verse 21 egamba nti ataamanya kibi ani? Ye Yesu Kristo. Teyamanya kibi kyonna. Weewaawo yajjanga Katonda yennyini 100 kubanga teyamanya kibi. Yamufuula ekibi ku lwaffe. Yesu Kristo Katonda yamufuula ekibi ku lwaffe, ku lwange naawe, ffe tulyoke tufuuke obutuukirivu bwa Katonda mu ye. G'amazima tetwandibadde kye tuli singa teyali Yesu Kristo, kubanga okuyita mu Yesu Kristo tufuulibwa abatuukirivu, tufuulibwa abasaanidde mu maaso ga Katonda. Neera ng'ekyo ekitufuula abatuukirivu mu maaso ga Katonda gwe musaayi gwa Yesu ogwo gwayiika ku musaalaba. Kale nno munnange, bwe gutyo bwe gwayiika ku musaalaba, netwekanga nga tulokolebbwa, netwekanga nga tutukudde. Kintu kimu kyokka, kkiriza Yesu Kristo abeere omulokozi wo, abeere omulokozi w'obulamu bwo. Awo nno ogenda kubanga ofuuse omutuukirivu mu maaso ga Katonda ku bwa Yesu Kristo. Weewaawo tuddeyo ate mu Matayo 11 olunyiriri lwa 29. Lugambye nti mwetikke ekikoligo nange muyingire mu nze, kubanga ndi muteefu era omuwombeefu mu mutima, nammwe muliraba ekiwummulo eky'omu mwoyo gyammwe. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Yesu Kristo agambye mu kigambo kye nti mwetikke ekikoligo nange. Weewaawo Yesu Kristo tasobola tulekerera mu kiseera kyonna eky'okwetikka obunafu bwaffe. Tusobola okuyita mu kusoomoozebwa okw'enjawulo. Weewaawo okusoomoozebwa kwange ate si kwe kusoomoozebwa ku Sister Jackie, ate si kwe kusoomoozebwa ku Brother Emma, si kwe kusoomoozebwa ku Brother Hope, naye twekanga nga okusoomoozebwa kwa njawulo oba kuvaalinga okusinziira ku muntu. Kale nno Yesu Kristo 2:9 n'atugamba nti mwetikke ekikoligo nange muyingire mu nze.
teriiyo muntu asobola kwetikka kikoligo ng'ali yekka. Tosobola kuyita mu kkemebwa ng'oli wekka. Tekiriiyo. Neera oba ogenda kugwa, oba ogenda kumaliriza nga towangudde, naye bw'oyingira mu Yesu Kristo oba muwanguzi, era obeera muwanguzi okukirawo, kubanga ndi muteefu era omuwombeefu mu mutima, nammwe muliraba ekiwummulo eky'omu mwoyo gyammwe. Kale nno muganda wange mwannyinaze, bw'oyingira mu Yesu Kristo, nga Yesu Kristo bw'akulaze nti ye muwombeefu mu mutima, nammwe muliraba ekiwummulo eky'omu myoyo gyammwe, nti Yesu Kristo muwombeefu mu mutima. Ate jjukira Yesu Kristo abatiza n'omwoyo omutukuvu awamu n'omuliro. Jjukira nti obuwombeefu obuli mu Yesu Kristo naye abutwambaza. Yesu Kristo kyali akitwambaza kasita tubeera mu ye. Bwe tutyo nno ne tutambula nga tutuukiridde era nga tusaanidde mu maaso ga Katonda. Ate si ekyo kyokka, ne bwe tubeera mu kukemebwa, ne bwe tubeera mu muyaga omungi, ne bwe tubeera mu mayengo, Yesu Kristo bwe tubeera mu ye tetuba na kutya. Mitima gyaffe weewaawo naffe emitima gyaffe gibeera miwombeefu ng'oyo bwe tulimu oba ali mu ffe. Olwasatu lugambye nti kubanga ekikoligo kyange si kizibu n'omugugu gwange mwangu. Naye nga ddala ekikoligo kya Yesu kyekiriwa? Yesu Kristo atugamba kintu kimu nti mwagale Mukama Katonda wammwe n'omutima gwammwe n'emmeeme yammwe, era yagala muganda wo nga ggwe bwe weeyagala. Muganda wange, ekyo tokisobola okwagala muganda wo nga ggwe bwe weeyagala, n'oyagala Katonda wo nga ggwe bwe weeyagala. Kale nno muganda wange, olunaku olwaleero ekigambo kino kakikome ku bulamu bwo. Weewaawo nga teweerabidde kukwata biragiro n'amateeka ga Mukama Katonda okulaba nga tusobola okuwangula ensi eno ey'ekibi. Weewaawo Yesu Kristo yawangula, era bw'ati bwe yagamba nti mpangudde ensi nammwe mujja kuwangula. Beera n'okukkiriza mu ggwe nti ojja kuwangula era ojja kubeera ng'osaanira mu maaso ga Katonda. Olunaku olwo bwe lulituuka, amannya gaffe galibeera mu kitabo ky'abatuukirivu, mu kitabo ky'abalamu. Bwe tutyo tulyegatta wamu ne Yesu Kristo okuyingira mu mbaga. Kale nno muganda wange, teweerabira nti ekikoligo kya Mukama Katonda, ekikoligo kya Yesu Kristo si kizibu n'akamu. Kintu kimu, yagala Katonda wo nga bwe weeyagala, ate era still oyagale muganda wo nga bwe weeyagala. Muganda wo bw'omwagala toyina kibi ky'omwagaliza. Muganda wo bw'omwagala tosobola kumwendako. Muganda wo bw'omwagala tosobola kumubba, era oba otambulira mu mateeka ga Mukama Katonda. Ate era still bw'obanga oyagala Mukama Katonda, ebigambo bye obikwata era okwata amateeka ge gayogerako. Weewaawo gali 10, naye ate Yesu Kristo yagakutulamu emirundi 2, naye era nga gasigala gali 10. Nti erisooka yagalanga Mukama Katonda nga n'omutima gwo n'emmeeme yo. Eryo etteeka erimu lirimu amateeka 4, ate eryokwagala muganda wo nga bwe weeyagala ne libeeramu amateeka amalala 6. Ago nno amateeka 10 n'obeera nga ogatuukiriza. Baganda bange, ani ayinza okuvaayo n'agamba nti ekyo ekikoligo kizibu nnyo? Ekyo kizibu nnyo okukwata amateeka ga Mukama, si kizibu n'akamu. Weewaawo bwe tunaakikola ekyo tujja kuba nga tusaanira mu maaso ga Katonda, n'entambula zaffe zijja kwawukana n'ez'abantu b'ensi engeri gye batambulamu. Mukama abawa omukisa olw'ekigambo eky'olunaku olwaleero. Katweyongereyo n'okusaabira awamu mu linnya erya Yesu Kristo. Amiina.